Emabegakaawo tulina gundi gye twalaba ku TikTok. Emabegakaawo tulina live gye twalaba ku TikTok ng'ogamba wagobeddwa mu Federation. Nsonga ki eyakugobya tho wavaayo ng'oclaiminga ng'ogamba nti akatwakolako kakatereezi aka Federation. Federation kyekibiina ekigatta abayimbi bonna. Ate nze ne mu kukireeta baambisa kireeta nti nagobeddwa nti oba ezo sikolagana naye. Era nze namulonda. Naye olwakuba nti live gye naliko nali neetaaga ssente nze kino kyenjogeddeko ekya Serena nti neetaaga omuzira kisansonderako ku ssente ntandika okubuukinga n'ebirala. Kati omulenzi gundi Kabaata yali ku live ye naŋŋamba mbadde nga oli mu Federation. Yes. Kati nange kwe kumugamba nti ndi mu Federation naye mukama wange we nayiseeyo yaŋŋambye nti ate gwe watuvaamu olw'okuba nti waaliwo akayimba ke nayimba akali ku sayidi eri naye nze kyensinga okumanya nti omwana w'omusanga akaaba sooka obuuze kiki ekimukaabya tosooka mukuba tu Federation tebagikola nti ya bibiina naye kati akakagamo ke yaŋŋamba kekankanga ne ŋŋamba kitegeeza Federation eri mu kibiina kya NRM abeeri tebakola ki kati awo waali obuzibu awo naye nga sibalinaako obuzibu banaategeera kye nali. Kayimba ki ke wayimba kaagamba nti wayimba akayimba kali ku YouTube kayita Bobby tuli naawe nange mbaako sayidi gyengola kinali naye ate mu answer yali alina kusooka kumpita abo kusooka gye n'abiŋŋamba kati just nakireeta buleesi naye nga nze Federation sigirako manyi nti yali egatta bonna. Egasseeko ebintu bingi abayimbi okubajjayo gye babadde beekwese okugatta abayimbi ne beemanya ekyo kyoba kirwanyeeko nnyo. Nsuubira n'etteeka lyaffe erya music waffe bwe naaba nga Kenzo agenze mu maaso nga bwekisuubira ajja kubikusa kubanga akyali muvubuka asobola tali muvubuka kati atuuse mu basajja naye ategeera kati asobola okukigusa. Kana akitwala obulungi naye akiggyemu obusosoze kiveemu ebyobufuzi. Music tali mu bufuzi. Nze mba nkuba wano buli muwagizi wange mba mugatta wa NRM wa People Power bonna baba bange tuvola nze mbeera wakati awo. Kati okutwaliza wamu Federation tokyaliyo oli sayidi eri. Kitegeeza nti siriiyo. Anti njogera nze omukulu ekigambo kye nkugambye kye yaŋŋamba kyekyo naye nga sigamba nti sikyaliyo gye ndi era mu kitabo nfugibwa Kenzo kubanga ndi ku sayidi ye waabwe naye nze nali mwagalamu ssente nga mugamba njagalayo ssente ezitandika nali nsabye nno na ssente ntono nnyo miliyoni 10 gye mbuukinga Serena okitegeera kwe kuŋŋamba n'alikuwadde naye ate gwe watuvaamu anse yeyali. Bwe tutunuulira bw'oba ogamba nti olinga agamba nti wadda sayidi eri bwe wayogerako naye nze Kenzo ngenda kufuna obudde ngenda okufuna obudde ngende ntuule naye ng'omuntu baze simwinaako ayinza okukyuka n'ategeera kye nali ntegeeza anti yali ow'amagezi kati olwo ebintu by'ennaku zino biraba babikubawo nga weebiri okitegeera naye kati music owedda n'owuliriza obuyimba bw'aba Betty Mpologoma simanya Feibe Sosole owulira nti akutwala ku lava entuufu ebuulirira kati laavu y'ennaku zino ya bintu ebiri awo byagetegete byangu nnyo ate ne message tizikyaliwo kati weetegereze oluyimba lwe nayimbye tulya mu kuki oluwuliriza mmesi zaako nkulu nnyo okusinga ku nnyimba eziriwo kati omuntu aluteekamu n'awuliriza n'ategeera kye nali ntegeeza noono abadde agamba nti endoozi omusajja wange muyisa bubi n'asobola okukola ki okukitereezaamu kati music oyo abantu bano abavubuka bammwe mwatulaba tuli bato si bwe kiri nga bakkubira ennyimba za budo okuziyimba bw'ogenda mu musono gwamu nga tokitegeera kyekitegeeza naye bw'okuza otandise okusengejja kitegeeza ono yali agamba dizayini ya Katonda kufa abakyala ekyaliwo ekyo kati zirina amakulu okusinga ziri ez'ennaku zino. Buli generation ekyuka abaana bagenda n'abudunaasi bangi ali we bavaawo nga tuyingizaawo abapya ndi wa myaka gyonna nimbeera nkuba ninda kubuwala bwaffe
Wadi badde okumanya bani abawangu. Okay, balesa akape bakayita tulya mu butcher. Tulya mu butcher tukoye bazuula ababbi b'ennusu. Anti lwe luyimba lukwatagana Boy Child kubanga mbadde nnoonyereza tulwana tutya okulaba nga ate nze nsobola okuyimba ku bintu eby'amakulu ne bivaayo ebirungi. Abasinga babiyitako buyisi, naye ngenza okulaba ng'ebintu ebikwatagana n'amaka gafudde. Tegera obufumbo bufa, abakazi baafuuka bazibu, omukazi akufumbira amaze okukola ayina ekyapa, ayina enju, ayina kimmotoka kijyavuga, kati awo n'enjigyawo ntaasewo nga bukyali. Era akayimba gye kali ku YouTube tulya mu butcher. Etaze ajja kanoonyaako. Nze anti era ky'obola nga nakayimbye. Omuntu yenna baga akanva enkoto nga gy'ofumba bikoze ki? Ngenze mbyetolola okuva bwe natandika okusiba faamu paka kuba nga ndi singo bweru. Kati ebintu byonna ebyo byonna bye nayimbyeko biri mu luyimbo. Sikiza nkoze research mu bufumbo mu kwagala mu laavu ne ntegeera nti laavu kintuntu kiri awo weekityo. Nga okirya kyanyukutanya era tekitegeerekeka. Sifa serebuuka lwakuba ffe muba mutumanyi, naye n'abantu abasinga abasajja basula mu mamotoka. Nze nsula mu bitundu bya hooteeri eyo gye mbeera. Buli asula mu loogi nti naasulamu na mukazi, wabula abamu beewummuza lwa birowoozo. Omukazi eka yafuna omukazi naye alinga eyafuna omutujju, alina okuddayo. Kati agenda neffe olw'okuba tulaba bangi olanga bikutawaanya ogakambireke kampiteko eno. Bukya kitegeeza okwagala omukazi ow'ebbali. Abakazi ab'ebbali batuwa laavu okusinga ab'ewaka, batulabirira okusinga ab'ewaka. Lwe luyimba lwe naliyimba nga lukwatagana ku bukya. Naye nga omuziki gugula mutya gwe mba kugeera. Owa energy eyo nkyayina. Nange nindaaba nantegeka ku Serena nkikube bulungi nga kijjudde bulungi. Sindafuna ssente nnyingi nnyo zitegeka Serena. Naye omuzira wakya wabeera eyo tusobola okukwatagana. Nenteekako ezange naye n'ateekako ne tugatta. Bapromota abali eyo mujje tutule ku mmeeza Serena nje bakubira okuva kayimba kali kuno omusono gwa Mungu n'agenda okwambuka eyo mu bukya. Simanya byali mu pulaani zifaamu ng'abantu ekiraaba awo ennyimba nga 15 ate mukimanyi wenkwata microphone wali akwata. Eyo bajja giyita one ame one show one man. Zonna nzikuba okuva ku ziri ez'omu buto paka. Ate mpezezza emyaka 2 mu music. Nange neetaaga okuzaayo. Nange nze nzigeko ekyo. Obanga yawuka tusabika. Twasabikanga nga olya ddole w'omwana. Kati ddole w'omwana wenkikulandulira kintu kirala nnyo. Otegeera naye yakisabika. Omukazi yali mbwetaavu ng'ayagala naye nga ate alaga amuddukako. Okitegeera Katonda omukazi n'amugamba neddole w'omwana wange babyakaaba. Kati oba olina okukirowooza kati ffe twayimbanga ne tusabika nti ekintu ekyemba nteeseewo yali ategeeza nti omusajja togenda nga tonnaddaabiriza mukazi wa waka. Oyinza okuva bw'oti houseboy n'amwagala nga ddole y'omwana wange wasanze ekola ki wagirese ekaaba. Kati obwagazi bwonna bwonna sooka obusozi ku mukazi ono owa waka ogenda okole. Kati era kyekireese abakazi bano obuzibu okutandika okugamba tulya mu bukya. Omukazi abeera akola n'afubutuka emisinde n'aleka bbaawe obudde bw'okumakya obwo bw'essaawa eze-12. Obuliri buba bubugumye, buli kimu kiba kibugumye. Toleka bbaawo mu buliri nga tomuwadde kyakya. Okitegeera ate oba olina okukola na bino ekyakuleesa guno gwe mulimu ogwasooka gwa musajjawo. Okitegeera sooka ofe ku musajjawo awusigala oleke kusanga ng'ate akoze kye waalikoze. Omwana ono obuwala eno bukya. Era kyekiri nti abakyala bano ab'ebbali batulabirira. Naye nga kino ekyala kyange ampaamu ente sigaana. Munnaye kiri wano kinoonya bunoonya nange kinzirabiriza. Amanyi nejjako babodegaadi abasajja bano be bamudabirira. Olinayo kya nnyoko? Olinayo mannyoko?
Love bagaba wangi. Kyekyo naye nga ensonga eri emu nti so yonna bweri ebadde ennungi kati twagala tuweeyo Abdulmulaasi package nga ya soya yekka abantu balabye ku nnyimba balabyeko 3 naye nga nyina ennyimba ezisukka mu 2 ate nagye weeri nja kubalaga ekintu ekituufu promota yenna ali eyo nze ndirede kyonna kye tunaatuulako mu lwenzi ate ndi muntu mukulu siri mu byakwefuulafuula nze sikaaba mbadde nkaaba myaka emeka era okaaba wakaaba dda ndi mugagga mu mwoyo ebibaawo naye ebiseera ebisinga ebyendaba ku bayimbi awo ntegeregana naye oba otegereganya bulungi ne promota nti gweokwata tebo nti oba omupa sente bwe ziti nze nkiveemu ebisigadde bibyo naye ansi ebeera awo butategeregana